Traditional clothes. You know where you are dancing. 30% is the killer. That is the killer. You must respect the traditional. You must respect the culture. Maiga is the killer. You are not for them. Sorry. Tukomyewo banaye mu dakiika abiri gokka dakiika abiri tugenda kubamuko ka final wano mu dakiika abiri tukomyewo batule badde tuweddeko naye tukomyewo kati mu dakiika abiri gokka bwe gati tukuba ka final tukyatumbiza sound mayiga tumazeeko emirembe wano era tagenda kukiddamu buli wana era kasaagezaako komawo wano tebagenda mukkiriza kuba era tugenda kuddamu twekalakaasi buli wagenda tugenda kwekalakaasizaawo mutumbize sawo nimwongere otumbiza sawo nikulaivu kati nkomyewo okulaivu komyewo okulaivu kumi n'emu dakiika 13 mwongere okutumbizaamu sawo mwongezeemu sawo mutunuulire eggwanga lyammwe abaagalira mu Bungereza bwira obwakabaka bwabwo obwakabaka tebweyawula mu Bungereza naye mmwe musazeewo okutunda kabaka n'alabika obubi ne mujja muleete obubiina bwammwe wano kabaka ali mu kufa kabaka bamujja mu kibuga muli basiru muli ayagala jamuusa ayagala mutwala mu ghetto ayagala wamusiga ayanda babayega kayanda kati yaleeta ebizibu ayanda bayega kayanda akoze buli kimu bamama abaana mwagala kubakola mutya bamama ne bataata abaana baffe abaana ba Buganda mubasomesaako mubayigirizaako ekiri ku ttaka lyabwe oba mubayigiriza kwenyikira mu kutiba abantu abaana banaye muprotectinga abaana temubateeka na batujju mwagala kutwononerako baana baffe abaana baffe mubayingizaamu ebyobutujju tubasaba abaana baffe babeere protected abaana baffe temubayingizaamu bino bya butujju bino ebyokutta abataka temubayingizaamu baana bato abaana bato mubabeere protected mwagala kutwononera abaana muprotectinga abaana baffe twagala omuyigi omuto twagala ffe tuprotectinga Buganda n'emiti egirimu emito naye kati mwagala kutuukira abaana baffe bagenda kubaweera eyo obutwa
mwagala kututira abaana, mwagala kuyigiriza abaana mpisa mbi. Abaana mubaleke, mwe muswale byammwe. Abaana temubayingiza mu nsonga zino. Abaana balina okubeera nga balwanira Obuganda, temubalimba. Abaana abato balina okulwanira Obuganda. Ssaabasajja Kabaka omugigi emitwe yagikwasa abaana bato, abavubuka. Temubuzaabuza abaana. Mayiga Tabataka. Mayiga Tabataka. Mayiga Mobe. Mayiga Swade. Mayiga Swaziza. Mayiga Swaza. Mayiga Swaza. Mayiga Swaza. Mayiga Swade. Mayiga Swaza. Mayiga Swaza Obuganda. Mayiga Tyoboola Obuganda. Mayiga bamugobadde. Ebikolwa bye biragira ddala nti mugobe. Yenyigira mu kutyoboola Obuganda. Atyoboola abakungu. Atyoboola abataka. Tabassamu kitiibwa. Mayiga agent wa Museveni. Mayiga atyoboola Abataka. Mayiga yenyigidde okutta abataka ne mukama we Museveni. Mayiga aleese wano NRM bizinesi. Mayiga ayagala kuyingira mwanyi. Mayiga ayagala kuyingira mwanyi. Mayiga mubbi ate mutebo. Kwatira kweli. Mayiga yapta Mayiga the Kayla. Mayiga the Kayla. Mayiga. Mayiga the Kayla. Mayiga the fraudster. Mayiga the nepotist. Mayiga the Kayla. Mayiga the forger. Mayiga the land grabber. Mayiga. Mayiga the deceitful. Mayiga the land grabber. Mayiga the land grabber.
Moyega's a lawyer. Moyega's is faithful. Moyega full of malice. Moyega's a murderer. He serves with a dictator. Moyega's a double dealer. He serves with a dictator. Moyega the land grabber. Moyega the forger. Moyega the land grabber. Moyega the deceitful. Moyega's a lawyer. Moyega's an exiler. Moyega's a murderer. The man Moyega the killer. The man Moyega the lawyer. The man Moyega deceitful. The Moyega malice. Yaligege mazoku gaga. Yo yo, yo yo, yo yo, yo yo. Is the what? That one there. Yeah. What about him? Oi! There he goes! There he goes! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Sojago bien! Sojago bien! Sojago bien! Sojago bien! Gamba Hassan and PayPal bank and charge will get Simeon. So, yeah, we will hey. Wengale badde nyamba yebisajja wange yabulire bendera oba yetagisa kuba tuwanirira Buganda baleme kutujjako gundi kutiibo kuba ffe tuli yetagisa kiteekewo mbuli cable I've got the charger somewhere kikubewo kikubewo ekagwe mmala okulaba omukulu yazze at the moment babadde okola tolinawo okiragira kiteeka abantu bajjumbidde simanyi nakumanya naye bambi bajjumbidde kitegeeza bandibadde basanyi kubanga kebo nagimpade nagisadde just normal Android Samsung.
Your iPhone. Let me see. I think this one was there. You right? Like it. I think it is 10 does it, but that's all. Yeah, 35%. Babu, babu! Valingege! Valingege, madogo! Babu, babu! Hey, that's a room of jam. We know Kuyimba, Yimba Ika. Maiga Kaloli. Maiga. Simanyi video mo batanajja simanyi. Maiga tanajja. Abantu bali eriyo nabayimiridde ne bana abali munda jangu balengere bonna bayimiridde eri. Bino bigenda kugwa midnight. Kati Maiga tayinza kujja saano nga abantu batayimiridde. Ajja kujanga bonna bakalidde akubesimu bamwanirize wano basembera eri mulyango. Yes. Our viewers, thanks for being online. Zoom be pointing a lot of mainly there on those words. On those words. Okay. Okay. Yes. Our viewers, thanks. Avoid the sun. Yeah. That's it. Yes, our viewers. London in the United Kingdom. Yes, these are Ugandans in the UK are protesting against Maiga. Thanks our viewers, just a recap of what is going on today in the UK, in the place called Edmonton in North London. Ugandans, patriotic Ugandans who are loving their king, Ugandans who love their king have congregated here
They congregate here to show their distrust, to show their disapproval of why Mayiga visiting the UK in the middle of the Kabaka saga. Po. Yes. My Mayiga is over here drumming up the illegitimate regime's interests instead of concentrating on telling Uganda, telling the patriotic Ugandans, telling the people of Uganda how the Kabaka is, the health of the Kabaka is, but he's too busy visiting and doing his own businesses, promoting his own interests. And that's why the people are distraught, the people are distressed, the people are showing resentment to everything that is going on. The people are demanding, they'd rather hear from their king. Yes, and that's what's going on here today. And it seems to be that's going to go on for quite a while. The numbers are growing. People are resentful of the Prime Minister of Uganda. Not because they don't like him, not because yes, this is what's going on. There we go. There is a ceremony. There's a ceremony now in full swing. Ugandans are queuing up to enter the banqueting hall where they've prepared for Mayiga's arrival. Yes. namwe gubaliko omusayi gw'abataka abattibwa namwe gubaliko Mayiga yagamba abataka bonna bwe munaagenda e Namibia ennyonyi tezijjule gwe Mayiga bw'obadde ojja ennyonyi tezajjudde taata balabe basimbye layini bazze okulya obukunkumuka balabe muzokutufunira omutwe wa Mayiga mwagala kututta kutusaanyaawo mwalese kabaka waffe mumusibidde mu sitowa mwe mwalese kabaka mumusibidde mu sitowa kabaka nekyalina wuwe mwonna mwatunzeewo Mayiga otuuze buli kintu kyonna Mayiga ngege bweringege Mayiga ngege bweringege Mayiga ngege Mayiga ngege bweringege amaze okududa Mayiga ngege bweringege Mayiga ngege bweringege amaze okududa Mayiga ngege bweringege Mayiga ngege bweringege amaze okududa bweringege
It's alright, you can get through. That's alright, that's alright, that's alright. Yes, yes, our viewers, these are dissenting voices that are patriotic of their kingdom of Uganda, that are seeing their kingdom being eroded in the hands of the supposedly Katikkiro of Uganda. Yes, and they're calling on Peter Mayiga because he's failed in his duties. He's failed in his duties to bring Uganda, to bring the Uganda together.
tebakyalina we balima mmwanyi omulembe gw'amalira abantu babagobye ku mataka mwerikete maze okududa mwerikete maze okududa abasukulu ba Buganda tebakyalina we babeera bayiga otemudde abataka bonna bayiga walya sente z'amasiro olubiri balutunda bayiga olubiri togenda tutunda olw'abajjajja olwa Ssekabaka ne bassekabaka bayiga ebifo by'ennono byonna bimazeewo okuzisa abagwira bayiga n'ekiyimba Freeman n'ekiwalabe male kumazeewo ettaka wekiyimba Freeman n'akasajjako k'amayiga n'ekiwalabe male mubye ettaka lya Buganda lyonna muli kuzisa Museveni Omunyarwanda naye mulimba ettaka lya Buganda ligenda kusigalawo bayiga walya sente z'ettoffaali gwe n'ekiyimba Freeman n'ekiwalabe male ettaka lya Namasole mulibye naye basajja mmwe muli babi bayiga ossa Buganda bayiga ossa abaana ba Uganda bayiga oli musajja mutamu osinga Museveni obutamu omusajja eyalwana eruweero naye mumumazeewo muli babi nnyo Jakalo ka Buganda kanya babuze bilabe bilesa amandazi kumulembe gw'amayiga abakyala tuweddemu ensonyi kale mugamba musse mu Buganda mwabadde mukunabye mulimba nnyo omulembe gw'amayiga abakyala baweddemu ensonyi omulembe gw'amayiga abaana tebakyalina mpisa bambala bakunaba omulembe gw'amayiga
Cut it. You better get out. No, stop. Come and sit down. That's enough. Maiga de Madara. Maiga de Madara. Maiga de Madara. Maiga de Kira. Maiga de Kira. Yadda Mbosa. Yadda Mbosa. Yadda Bataka. That's all right. Yes, sir.
buli aliomu ng'akuliramu kabaka olumwe kabaka takiikiribwa kabaka talina bwakabaka bwebweru akabazina kamayiga sikatikkiro ako yajjusa tekaki akatonda ako katemu Dr. Sula, tusanze okulaba ssebo. Dr. Sula, tusanze okulaba ssebo. Abawala bano tuzze wano batwalize mayenga. Tetumanyi okimanyi mukimanyi ssebo Dr. Sula. mukimanyi ssebo kikabaka ali present. Dr. Sula. Agenda kuwa obutwa. Bwe bakuwa obutwa, omanyi. Kabaka mmuliddemu olutwe. Ogenda kwebulafaawa. Obuganda mubutuuze. Obuganda mubutuuze. Obuganda mubutuuze. Ssaabasajja ali mu buwambe. Mayiga yeegasse ne Museveni. Natta abataka. Kabaka yeegasse Museveni. Mayiga yeegasse ne Mayiga. Badde ettaka lya Buganda. Nayenga lwaki? Abo bagenda eri bagenda Mulimu emukolo omulala gulabye. Mulimu ogw'abantu. abo tebalabikanga bafe. Mulimu omukolo omulala. Naye ate bayitawo kambala nti bayitawo bagende eri. Ate oli ajja oyo weewase.
Kwate balika naye kyova kwate abamanyi tebagala bakwata bakati wano mu lugezigezi nga bava eri
Chevali could be up to second Because you have to be killed. So that Mayenga can give you a job. Everybody you are killers. Now you are getting poison. To poison yes. But we know each and everything. Even we have got your photos. Mayego mutemu, mayego musi, mayega yagala kutaka baka wafe, yamuanga nguzile Namibia, mutulage ekifana nyinga mayegali ne kabaka, okole yafe Namibia. Ekimala, mwena ekirungi tubetegereza, ate tubamanyi, mulina obutwa, oyo aze ne keesi aleese sumuusa, omukolo mugenda kulya bindaazi, muswadde, emmere mugenda ngaba ya bwereere, mukowodde abantu bonna bajja bayagala okulya, era bonna bazze balya emmere y'obwereere. Muswadde sibwa nti wali yasasudde timuli bayite, mukola mikolo gya kukoola abantu bya bwereere. Ekimala laba nno bano seeka aze kulya mutunuulire omulabe omusajja omukulu agenda kufa omusajja omukulu n'enkofiiro leseyo omukazi wotakuwa mmere mwe ebisajja ebikulu mwagala kugula waka mmere munonyeyo obwereere ettaka lyaffe balimazeewo obwakabaka buweddewo laba ekisajja ekikulu tukoye abanyarwanda okututta naawe kiseeko oli kinyarwanda gwe ogenda kulya mbisi oze kulya mbisi ogenda kwevuluga mu ttaka ly'embisi mbisi gwe naawe oli mbisi munyarwanda gwe obadoka tetukumanyi era ekifaananyi tukifunye bulungi nyo tugenda kiteekayo tukiteekeyo Profesa Katerega agenda kufa kyokka tebasobola kulumirirwa laba nno kano kabitegeera kabyambizi Mayenga is a killer, Mayenga is a mafia, Mayenga is a murderer. We want to kill our king. Yes. He's grabbing our land. Yes. We are tired of Mayenga. And never come back here. Yes. Never come back here. Yes. Enough is enough with Mayenga. Enough is enough. Atowagira mutabani wa Museveni Kalantani oli mafia Museveni yabamanya Museveni yabamanya ebiziyo Kalantani wa Malagala Kalantani oli mubi nnyo. That's the guy who was on it. President is security. Who? That one there. Kalantani oli mubi nnyo. Kabaka witu talaza kufa. Kabaka witu talaza kufa. Kabaka witu talaza kufa. Naye kuniyonga tekira. Mayiga
kuttaka bayigase abalangira n'abadajja ku mulembe gwa Mayiga abaana abawala tebakyayambala bukooyi bwa munda ku mulembe gwa Mayiga abaana bawejjemu ensonyi ku mulembe gwa Mayiga gwe baweera kabaka omutwa ku mulembe gwa Mayiga alatulako bwa ku ttaka ku mulembe gwa Mayiga emwanyi zigenze tezikyalina mwanyi Mayiga ayigizaawo bamalaya Abanyarwanda. Mayiga de Madara. Mayiga go. Mayiga aleesa bamalaya. Ku mulembe gwa Mayiga Abannayuganda bakaaba Bannayuganda bakaabira Makomera ne Mayiga kannyini yeewaana n'agamba batusibe babasibe kale naffe jangu batusibe Mayiga oli musiru bulijjo tumanyi abaasoma amateeka baggazi naye tulabidde ku Mayiga omulembe gwa Mayiga ennono zisaanyeewo omulembe gwa Mayiga abantu babagobye ku ttaka ettaka ligenze ku mulembe gwa Mayiga lwe baakolera keeki ya COVID Kabaka ku mulembe gwa Mayiga Obuganda busaanyeewo ku mulembe gwa Mayiga Kabaka baamuwa obutwa ku mulembe gwa Mayiga Namasole baamugoba ku ttaka ku mulembe gwa Mayiga Museveni atugumbudde bannayuganda bonna n'abamanyi ba Makomera abaana bali Makomera bakaaba babuuza Mayiga bambi bamanyi Mayiga ye Katikkiro bakawuba enduulu Katikkiro tuyambe nga Mayiga yazimbisa bukooti obwawula ebibanja ali mu malogo aloga Kabaka Kabaka tajja kufa Mayiga you want to kill our Kabaka you want to become Kabaka of Buganda Mayiga olimba togenda kufuuka Kabaka. We are suffering in Uganda. They feed us. You know. The people are invited, all the people who are invited from Africa. Our king of Buganda is under attack. Don't be lied by Museveni agent. You claim to be traditional leaders. You are being lied. Museveni wants to destroy our traditions. Yes. Museveni wants to destroy the traditions. Yes. Don't go and join their meetings, otherwise you get poisoned. Yes. There is poison in there. They will give you food with poison. Yes. That's why we are here to warn you. Yeah. The so-called Katikkiro, the so-called Mahiga, It's no is a mafia. Katikkiro. He's a Museveni agent. Yes. He's not representing our traditions here. No. He's come on business. Yes. He wants to sell our coffee Yes. to the UK. He wants to sell our coffee so that we don't even enjoy our coffee. Yes. We want to take our coffee which we use to get the school fees. Yes. Send our children to school. We no longer send our children to school. So who wants this man is a thief? Yes. My guy is a thief. Mayiga the thief. My guy is a killer. Mayiga the killer. My guy is a land grabber. Yes. My guy omopi. Yes. My guy omenzi. Yes. My guy omotemo. Yes. My guy taswara. Yes. Wabula aswaza muswazi nga mukama we Museveni. Yes. My guy oswade yo. Yes. Mayiga is a bad man. Yes. Mayiga kamulenge ja. Yes. Mayiga is kamulenge ja. Yes.
Mayiga and Nabaloga, you are preaching the kingdom. Stop preaching the kingdom. Yes. Nabaloga, the killer of Buganda. Nabaloga, Nabaloga, well, okay, to close the well, okay. Yes. Yes. You're not going to be put in the Nabaloga. Yes. Yes. Bena byokola no byologa bikuddire. Yes. Twagala Ssaabasajja abeere emirembe. Talaza kufa. Atandika okweyagalira mu kingdom ye nga tabamunyigiriza. Yes. Nga alina kingdom ye nga talinga mupangisa nga bano ba Mayiga. Yes. Mayiga nga ayagala kwefula landlord naye ate nga mupakasi. Okitegeera. Twagala kunyukiza Mayiga si gw'osoose okufuuka katikkiro. Nedda. Nakugobako dda Mayiga. Mayiga oli muswamu jjo. Yes. Okyowera ekitiibwa. Yeah. Mayiga oli mupijjo. Oli mulogo. Mayiga oli mulogo n'abaloga. Muloga Kabaka. Muloga Kabaka naye ffe twetuli. Talaza kufa. Talaza kufa Kabaka. Yeah. All the people from Africa, beware of Mayiga. Mayiga is a thief. Mayiga will give you poison. Mayiga will give you poison for your king. Yes. Wano wetuyimiridde essaza lya Kabaka erya Bungereza bakuuma ekitiibwa kyabwe ekya Royal Family, naye ate ewaffe Mayiga kyakoze asaanyizaawo obusaanya obwakabaka bwaffe. Mayiga kyakoze asaanyizaawo ennono. Kale neewano batusinga batya okwambala obulungi, naye nga Mayiga atugamba mbu atuwe mulabuwemuzi mbu Buganda ku ntikko. Wabula Kasajja ggwe Mayiga otunze Obuganda obumazeewo. Mayiga otunze Obuganda obumazeewo. Mayiga n'owaŋŋangusa Kabaka n'omujja mu Kampala. Kabaka kati ali awaŋŋanguka buwaŋŋangusa agenda akunga bubuuzi. Buli w'osanga w'omusuza w'osanga w'omuteeka. Kabaka abunda bubuuzi kati wabuwaŋŋangusiriza mu buddu. Mwefuze ekibuga, mwefuze Buganda, mwefuze Kampala. Kabaka ye landiroodi. Kabaka ye landiroodi. Kabaka ye landiroodi. Naye mwamugobye mu nsi, mwamugobye mu kitundu kye, mwamugobye mu masaza ge, muli babi nnyo. Mayiga otunze Obwakabaka. Obwakabaka wabutunda. Mayiga Obwakabaka wabutunda. Obwakabaka wabutunda oyagala buzikiriza. Era tuvumirira buli musajja yenna n'omukazi ayambadde ekkanzu olwaleero n'oyambala ekkanzu ne gomesi n'ojja okumiitinga Kabaka, n'ojja okumiitinga Mayiga, oze kumiitinga omutemu awedde atayagaliza Buganda kugenda mu maaso. Mayiga tayagaliza Buganda kugenda mu maaso. Mayiga Buganda yagisaanyaawo dda. Mayiga ave ku mwanyi. Mayiga ava ku mwanyi. Emwanyi si yajjajjawo. Emwanyi yaffe. Emwanyi olugezigezi olutwale eri Mayiga. Mayiga ate lekerawo okunyigiriza eddembe ly'Abaganda, abantu ba Ssaabasajja. Lekerawo okwefuula nnyo nti bo bategeerera Mayiga. Bakugoba dda Mayiga. Mayiga oli kasajja kaswavu nnyo. Mayiga akasajja kwe Katonda akukolimire ddala olw'ebikolobero by'okoze ku ttaka lya Buganda. Olya mu Ssaabasajja olukwe. Kati naffe abakkiriza mu Ssaabasajja Kabaka tugamba tuli eno tumulwanirako ali mu buwambe. Ssaabasajja talina buyinza. Obuyinza mwavugane mukamawo Museveni. Ssaabasajja talina bwogerero. Ssaabasajja essaawa yonoona mubeera mutwala muwanguze nga mugamba nti mutabufu wa Bongo, ne mumutwala mu Namibia mukomera nga mumuweera ebidagaladagala mugambe nti mutabufu wa Bongo. Netumwayo ne tugamba nedda era tukyalemeddewo ku nsonga eyo. Tugamba Mayiga twagala poliisi ekukwate wano, tugenda kuwaayo Mayiga.
twagala poliisi emukwate oli suspekti ebintu tebikwata twagala poliisi ekwate Mayiga yenyigira mu kwagala okutta Ssaabasajja Kabaka. Mayiga is a suspect of crime against the Kabaka, the King of Buganda. Mayiga, you lied that you took our king to Namibia and you give contradictory statements about our king. Mayiga, you deserve to be arrested. You shouldn't be traveling freely. Mayiga, you are a mafia. Mayiga, you are a money launderer. Mayiga, you are using taxpayers' money. You're 7 agent. You're using taxpayers' money to come to the UK. Mayiga should be arrested by the UK police. Mayiga should be arrested by the Home Office in the UK. Mayiga mukwate tugenda mulopayo nti yenyigira mu bikolwa by'okutta abanansi mu Uganda. Mayiga is killing Ugandans. Mayiga is tarnishing his name. Mayiga, tells me Mayiga is a criminal. Mayiga is a murderer. Mayiga is a traitor. He's a traitor, traitor against the kingdom of Uganda. Mayiga Mutemo. Mayiga is involved in land grabbing. Mayiga is involved in selling the land of the king, the kingdom. Mayiga will be arrested in due course. We are going to arrest you, Mayiga. Mayiga tugenda kukubemmige mabegeeyo kinyonyoke. Mayiga wantukyayogeza ddembe naye emigo gijja kukwatibwa gikukube tukukangavule. Mayiga tuzeemu empisa. Mayiga ekitiibwa kyaggwawo tugenda kukuba tugenda kutekamu obuggo. Mayiga tukukangavule. Mayiga twagala empisa otandika okufuna ku mpisa. Mayiga twagala otandika okuyiga ku kuswala. Okyobola Ssaabasajja Kabaka n'omuyisaamu olugaayoogaayo mweyita kitaffe. Mbega Mayiga bwe ani yakuteekayo awo mweyita ng'oli Katikkiro mweyita kitaffe. Mayiga osobola otya okuvaayo n'oyisa mu Ssaabasajja Kabaka olugaayoogaayo mweyita kitaffe. Singa si Ssaabasajja Kabaka okuteeka bwa Katikkiro singa olina amaanyi agagamba mweyita kitaffe. Kasajja gw'onyomoola nnyo naffe tukulalamu ekitiibwa olw'ebigambo ebyo by'otusayisaamu Ssaabasajja olugaayoogaayo. Akasajja gw'otuma abantu ne bavaayo ne bavoola Abaganda n'Obuganda ne Ssaabasajja. Akasajja kavuddeyo juuzi wano aka NRM ne kavoola Abaganda n'Obuganda ne Ssaabasajja ne koogera ebigambo ebitogereka mu kamwa. Ne kagamba musimanyi Abaganda bakombe akabina k'Abamwozi, bakombe akabina ka Museveni, ne bakulemera Obuganda abantu abo naye ate nga babawa bino bya ofiisi balina ofiisi mubanyi mu gavumenti ya Nakyema gya Kamaawo Museveni. Mayiga twamugwako toli mulabe wa Buganda. Mayiga twakuggyako obwesige. Mayiga lwaki towumbulako. Mayiga weewummuzeeko. Mayiga oli muswavu nnyo. Mayiga oswadde. Mayiga akasajja akoswadde nnyo 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 nnyo. Mayiga genda wekweke. Abantu abategeereka nti tosobola kubeera mu maaso gaabwe. Mayiga oli muswavu nnyo. Oswadde nnyo 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 nnyo. Mayiga akusaasidde ekitiibwa tewakyali. Mayiga akusaasidde nnyo okukaabiriddeko bannaaye. Mayiga muswavu nnyo. Banaye Mayiga takyalina katiibwa yadde. Mayiga talina kitiibwa. Mayiga banaye talina kitiibwa yadde n'akatono. Mayiga muswavu nnyo. Mayiga aswadde nnyo. Mayiga muswavu. Mayiga mutemu. Mayiga mutemu nnyo. Sabata ogenda wa? Sabata lwaki ogenda wa Mayiga? Ogenze okulema Ssaabasajja Lukema Sabata. Sabata, soko okwate kazindaalo Sabata. Jangu wano okwate akazindaalo Sabata. Jangu okwate kazindaalo. Sabata omulwanyi Sabata. Jangu okwate kazindaalo wano osindika omubaka. Jangu okwate kazindaalo Sabata. Sabata jangu okwate kazindaalo. Jangu twagala okwate kazindaalo Sabata. Sabata ogenda wa? Sabata oli mujaasi. Oyambadde bya kijaasi wena Sabata ebyagati Sabata okwambala ebijaasi.
Sabata oli mujazi, Sabata yambale kigambe, ekyambale ky'abajazi, Sabata agenzi Mayiga. Muleke tomwogera mukola birala. Muleke agambe bwagenda infirmary one. Ekitegeeza musirikale. Dalabika serving officer. Sijirabye bulungi, sirabye badge naye alabika yandibadde yayambala uniform ya Uganda naye kati oyambala uniform yayo oli ku duty okirizibwa oyinza okuba yasabye video si ani oyo muteekeko nabo baleekaana Mayiga is a murderer. Mayiga is a murderer. Mayiga the killer. You are eating our taxpayer. Follow your money. Mayiga the murderer. Mayiga the killer. Mayiga the murderer. Nga balabika bagenze eri emanze eri babakyusizza balabika babatadde eri ewala si wano munda nga basoose kubeera wano basoose kubeera mu Laba. Unaita mzungu yafumbirwa muyindi muzungu ndaba muyita litiri. Ababi. Abatemu. Balabika bagitadde eri munderi. Nebewala okubakola ki? Next time when you're hosting those people, it's gonna be trouble. We're telling you next time we don't hosting them. We are serious. Abatemu, Mayiga omubbe, Mayiga omutemu, Mayiga omubbe, Mayiga omutemu, Mayiga asate, Mayiga omutemu, Mayiga omubbe, Mayiga akabbi, Salomo gamulengeja, aswate nyo. Mayiga aswate, Mayiga gamulengeja, Mayiga gamulengeja, Mayiga aswate, Mayiga Karoli, Mayiga Karoli, Mayiga Karoli, Mayiga Karoli, Mayiga the killer. Mayiga Karoli, Mayiga Makulengeja, Mayiga akabbi, Mayiga akatemo, Mayiga akatemo, Kalese abanyarwanda, okutta abanyayuganda, Mayiga abanyarwanda, Kalese abanyarwanda okutta abanyayuganda, Mayiga akatemo, kakagudemu, Mayiga kakagudemu, akatemo ako, Kalese abanyarwanda, okutta abaganda, Kalese abanyarwanda, okutta abaganda, tubalengera, tubalengera abatemu, tubalengera n'emijejjo, tubamalite tubirenjuluwe, musante, tubabudemu.
Kumulembe gwa mayiga abaana bagweredde makomera kumulembe gwa mayiga abaana ba Buganda babajjemu ensigo tebakyazaala kumulembe gwa mayiga ettaka lyonna balitutte ba Museveni mayiga RDC wa Museveni kumulembe gwa mayiga kwe twalaba keeki eyaweebwa Kabaka ku baatidde ng'eringa kofini bamuleetera kofini bamutuge ku mulembe gwa mayiga mayiga asiiba mu ssabo ng'aloga Kabaka amutte kuba yamuwa obutwa ne bugaana kati ayagala kumutugumbula n'addogo naye bambi bajjajjaabe bakyaliwo. Mayiga yawa Kabaka obutwa n'amala n'atugamba mbu alaje aluma bwatyo namwe mujja kulya mujja kyulira. Kumulembe gwa mayiga abaana ba Buganda abaana ba Nambi bajiddwamu ensigo tebakyazaala bakweredde makomera. Kumulembe gwa mayiga abaana abawala bakweredde mu biyumba mu Buwarabu. Kumulembe gwa mayiga emwanyi ziweddewo. Kumulembe gwa mayiga tetukyalina ttaka. Kumulembe gwa mayiga abataka batukumbulwa abataka b'ebika bafa abataka abaganya okulyamu omugoyo mu ttaka lyabwe batugumbulwa. Mayiga oli mubi nnyo mayiga osinga Museveni obubi era ggwe abakyala n'abaami abambadde amakanzu abambadde gomesi ne mugenda ewa mayiga mwegase ku ttemu eritambula e Uganda mwegase ku ttemu era lwomwa abatunuulidde omutaka lwomwa abalaba muli babi nnyo. Mayiga kyenjagala okubuuza taata wagenda n'ogamba wano omutaka Kateregga mbu buli omwana agenda okulaba Kabaka ennyonyi tezikwata jjaamu. Taata gwe bw'obadde ojja ezzo tezikutte mu traffic jjaamu. Mayiga oli kasajja kabi mayiga osinga Museveni obutemu kubanga omuntu ali olukwe ky'oba olaba Yuda akyali ku nsaabonaabona ky'oba olaba Yuda akyali ku nsaabonaabona mu kulyamu Yesu olukwe. Naye mayiga ogenda kufa bubi mayiga ogenda kufa bubi mayiga olidde mu Buganda olukwe mayiga otuuze Buganda mayiga oli mulogo mayiga oli mulogo osiba olonga Kabaka weddiza obwakabaka. Mayiga oli kasajja kabi omusajja eyalwana eruweero mumufudde ki? Mumufudde mambaze tufudde mambaze mu Buganda tufuuse mambaze mu nsi yaffe naye kino tukigamba tugenda kwawula Buganda ku Uganda tulabe bwe bunaakola. Tugenda balekera Uganda Buganda tugisale ku Uganda kubanga Buganda gwange eryetongodde
tugenda kujjayo abanyolo baffe, tujjayo abasoga, tujjayo abakyoli, tubase mu Buganda, musigaze Uganda yammwe. Good point. Mayiga de Madala. Mayiga de Kira. Mayiga de Kira. Mayiga de Madala. Mayiga de Madala. Mayiga de Kira. Mayiga de Kira. Lw'omwabbasa ow'endiga omutaka ne muteekawo ekibozibozi naye n'oyo omusajja yeenyigidde mu kubozibozi ogwo njagala afe bubi nnyo. Buli eyeegasse mu kumalawo Obuganda njagala afe nga yeetakula afe bubi nnyo. Kaakati mwate abagenzi ew'Amayiga mbadde manyi bwe mwalinya ennyonyi mwafuna ku magezi mulaba Obwakabaka bwa wano butambula bulungi naye mmwe obusirusiru bwammwe obwammwe mubulinyiridde obwammwe mubugezeebwo. Mayiga aswadde. Mayiga aswadde. Mayiga aswaza. Mayiga aswaza. Kamulenge gyaswadde. Mayiga aswadde. Kamulenge gyaswadde. Mayiga aswadde. Mayiga katemu nnyo. Mayiga mutemu. Mayiga kalikankwe. Mayiga Yuda. Kalya Musaabasajja olukwe. Mayiga walya Musaabasajja olukwe. Mayiga katyovoola. Mayiga. Mayiga tekalina buyinza. Mayiga talina buyinza. Mayiga twakuggyako obuyinza ffe Abaganda. Mayiga twakugoba. Tokyali Katikkiro. Twakugoba. Ye. Mayiga twakugoba tokyali Katikkiro. Twakugoba ffe Abaganda. Kasajja gwe weekaza. Mayiga oli mutemu nnyo. Byonna ebikolebwa ebikulaga naye osigala weekaza. Oli mutemu tetukyakwagala. Mayiga twagoba ozze wano osasudde obusente mbw'okuŋŋaanya abantu naye naawe okimanyi muli mutima gwo weerimba bonese wano obasasudde. Omutemu, Mayiga omutemu, Mayiga aswadde, Mayiga omutemu, Mayiga aswadde, Mayiga. Charles Peter Mayiga, Charles Peter Mayiga, a disgrace. Peter Kaloli. Charles Peter Mayiga, a disgrace. Peter Kaloli. Charles Peter Mayiga, a disgrace. Mubbi. Charles Peter Mayiga, a disgrace. Takyalina kitiibwa mbwawe Charles ekitiibwa Peter Mayiga, a disgrace. Mubbi. Charles Peter Mayiga, a disgrace. Mutemu. Charles Peter Mayiga, a disgrace. Mutemu. Charles Peter Mayiga, a criminal. Yes. Charles Peter Mayiga, a killer. Yes. Charles Peter Mayiga betrays his king. Yes. Charles Peter Mayiga is being sacked. Yes. Charles Peter Mayiga is no longer Prime Minister of the people of Uganda. Yes. Charles Peter Mayiga better run. Better run Better and quit. disappear. Hey, where the Bagandas are going to chase you, Charles Peter Mayiga. Yes. You have a cause for betraying our king. Yes. You won't try to kill our king. No. Try to make our king that is mad. Yes. So that you can kill him for the interest of the dictator Museveni of Uganda. Taraza Shame upon kufa. you. Yes. Peter Mayiga, shame upon you. Shame upon you. Succeed killing the king. Shame upon you. Traitor. Shame upon The you. king. Shame upon you. Peter Mayiga, you a Naye traitor. mutemu kati. You betrayed the Weegasse king. ku Mayiga. You've been chased Mugenze away. kutemula kabaka. Mayiga, you a betrayer. Bayingira. Betray the king. Shame upon you. Mayiga is a thief. Mayiga is a killer. Mayiga is a thief. Shame Yes. upon you. Shame upon him. Mayiga is a killer. Shame upon him. Mayiga is a thief. Shame upon him. Criminal. Shame on you. Charles Peter Mayiga. Shame on you. Charles Peter Mayiga. Shame on you. Charles Peter Mayiga. Shame on you. Serving the dictator. Shame on you.
Serving a dictator. Serving a dictator. My God, the liar. My God, the killer. Serving the dictator. No longer the king of you. Shame on you. Nigeria, Charles Peter Mayiga is a traitor. Charles Peter Mayiga is a traitor. He betrays our king. He wants to kill our king. He betrays the king. Charles Peter Mayiga wants to kill our king. Charles Peter Mayiga has been sacked. Charles Peter Mayiga is not the Prime Minister. Charles Peter Mayiga is not the Prime Minister of our kingdom. He tried to kill our king. Shame on you. Shame on you. Try to kill our king. Shame on you. Try to kill our king. Charles Peter Mayiga. Shame on you. Charles Peter Mayiga. Shame on him. Charles Peter Mayiga. Shame on him. Charles Peter Mayiga, you should be arrested. Charles Peter Mayiga, you're doing money laundering in the UK. Charles Peter Mayiga, leave the coffee alone. Charles Peter Mayiga, leave Uganda coffee alone. Charles Peter Mayiga, leave Uganda coffee alone. Charles Peter Mayiga, run. Charles Peter Mayiga, run. Charles Peter Mayiga, the game man is a fake. Charles Peter Mayiga, No serving the Kabaka. Charles Peter Mayiga, No longer serving the Kabaka. Charles Peter Mayiga, No longer serving the Kabaka. Charles Peter Mayiga, the man is a jajawo. Shame on him. You are big liar. Shame on you. You are rapist. Charles Peter Mayiga is a criminal. Google. Search for Charles Peter Mayiga. Google. Charles Peter Mayiga is a criminal. You are a traitor. Charles Peter Mayiga wants to kill our king. Charles Peter Mayiga He's a liar. Charles Peter Mayiga He's wants to kill our king. Charles Peter Mayiga wants to kill our king. Charles Peter Mayiga No longer the promise of is Uganda. talking that is crazy. He's mad. We found out that he's trying to kill our king, making him look like he's mad. And he must resign. Shame upon you. Shame on you. Gabuke Tembo Ostrande. Shame on you. And you Kagane Tonya. Shame on you. And you Kagane Tonya. Shame on you. And you Kagane Tonya. Shame on you. Charles Peter Mayiga. Shame on him. 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 Are you one of us? Enjoy the party, mate. Enjoy the party, eh? Charles Peter Mayiga wants to kill the king. Charles Peter Mayiga. Remember our king when you're in there, alright? Remember the king, alright? Charles Peter He's not Mayiga rejoicing. betrayed
Muzabye okuba katubuyisizaawo Mayiga yeekwese bamuyisizaawo wano ng'ali mu kwekweka. Mayiga bamukukusa amanyi nnyo nti abantu bamwagala kuba bagamba aveeyo adikiralinge nti I have resigned kuba bamala dde okumugoba aveeyo ng'aswalako naye kati Mayiga naye ayagala kwefulanga nakyemalira Museveni mukama we. Tuzowa ne tumukuba ne tumuswaza era tajja kutagenda kukiddamu. Abantu bamazeeko emirembe nga tukubako erere basindisa abanyampi bajje batutataganye ne tubayitira poliisi zigamba mmwe mutuveemu. You are either with us oba we are with them. Ate kyewuunyisa abantu abo babeera beetoola Kyagulanyi nti bamuwa security wano ng'ate tulwanyisa Kabaka n'abantu be ne bajja ne batukola diversion era tubanotiza abantu abo bayinza okuba nga ba agent ba Mayiga era nga okuba kutibwa kwa president kakuno kwe bamwegezezaamu jjo Kyagulanyi nga Mayiga ayinza okuba nga yabasindise ne mu security alert kati abantu abo tulina okubeegendeza bakolera ani twagala abantu nga tetusiba aside bbiri twagala you are either with us or you are with them. Bojjo bango otuzeemu tetwagala otutataganye tetwagala otulwanyise twagala tulwanyisa abatuzuganya bwe tuba tulwanyisa kati Mayiga mulabe waffe nga Museveni ye mukama we kasa tuba tukuba Mayiga tuba tukuba Museveni bwe tuba kukuba Mayiga tukuba Museveni kuba Mayiga ayisaawo pulogulemu za Museveni. Mayiga ayagala kukwata ku mmwanyi Mayiga yenyigidde mu bintu bingi nnyo ebyokunyaga ettaka Mayiga asirise kati bwano tuze ne tumuswaza ne tukubako erere era bamukusiza bukukusi bano era tuba temumulabyeko naye nga gyali omwo yeekweze naye kerere tugikubye abantu abali wano kino banyize naye nga tebalina tebasobola kutukolera kano amateeka gakola gwali eno n'ogamba I have freedom of simanyi wano this country is a free country. Why is it your country is not free? Why is your country not free? If this country is free, why can't you make your country free as well? Akasajja kazewa ne kantataganya ne kanyiza nnyo naye nekakana obusungu n'aba njagala kakwata mu kwasi kazinge naye obusungu ne nekakanya nenyogera ne poliisi negamba kakkana bekakuddamu okusumbwa tujja kujja tukuyambeko kati musajja gwe bw'obanga ofuna message zino obanga ng'ojja mu kitundu tegeera saidi kijooliko oba totulinaffe tuveemu tetwagala tutule kitalinga wano waliwo protest. Abantu mwena abali eyo abaddeko nga mulaba okwekalakaasa kugenda mu maaso obanga olina obusobozi genda wetabike mu kwekalakaasa okweddembe buno obubaka abantu babufuna kiyambako nnyo naye bweweereyo n'otuula n'ogamba abali batulwanirira kati bali banaalwala ani anaabeerawo kati muvengayo mwenna kasi obanga osobola okuvaayo ng'olina amagulu abiri olina amaaso n'emikono muveeyo mwetabike twefiirize sacrifice time. N'olwekyo tugenda kukigalawo saawa meka saawa meka bulayo dakiika 5 kikigala era tugenda kiggala mwewale kubeerako bakabaka abalwanira Obuganda ayisa abasajja awangaale Mayiga mulabe w'Abaganda ebikolwa bibiragira ddala nti bamugoba dda emmengo tweyanziza nnyo mwewale kubeerako musharinge ayagala okudawunloadinga kano akantu kadawunloadinge tekagenda kubeerayo more than 30 days okusinziira ku Facebook byeyagala. Yes, viewers, and those words we'd like to end the live. And we were here calling for the resignation of Peter Mayiga because as far as patriotic Ugandans are concerned, he has failed in his duties. From the time he lied to Ugandans that Kabaka was ill, following the times that he lied to Ugandans that the Kabaka was around and yet Kabaka was in Kenya for treatment. For the lies we heard, the Kabaka heard lies of an allergy when it seemed to be something totally different. Yes. He's never come out to tell the truth. And patriotic Ugandans, this is not a Buganda issue. Patriotic Ugandans are not happy with his service. And protocol should go. If you're not good at your service, if people are resentful of your service, the honourable thing anybody could do would be to resign. I'm sure there's so many patriotic, loyal Ugandans who can serve our Kabaka, Ronald Muwenda Mutebi, with loyalty
and with the love and with the love of the people of Uganda. Yes, Mayiga has shown that he's not up to the job. He's not up to the job. And we're here demanding that Mayiga, just like his master, the despot in Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, both should do the honourable thing and resign and leave Uganda to progress in the right hands. And with these words, comrades, we say goodbye. Thanks very much. Uganda goes money to Dubai. And Singapore. Back in the day, just got what they said. I know. When I say that, you don't need to Hey. Bali mundomo. Yeah, mbade interest or mulina byamwe. Okay. Okay. No bunkwata sina tabu by the way. Mbade jakala information. Bakala information. Yeah, bali obo. Osoko. Bali obo. Abo kogera mutabani wa mozi bitimiti. Bono kwata information akuyamba. Okay. Or information akuyamba. Abesiri abadeko. Okay, no. Yabadde ebigambo bya Kayindo tetayinza kutwala bintu bya Kayindo tazenga. Mutabani yali. Mutabani wa Kayindo tayira akuteyo. Neyegatta n'akanya mwozi. Awo yandimuwuliriza naye lwaki abaze kukaddiwa. Ebyobugagga yabadde ebintu byabadde. Okay, banaye tusibudde mwebale kubeerako musharinge mudownloadinge video eno mugisharinge ebaddeko tubadde mukwekalakaasa Mayiga tumugobye wano agenda kukyejjusa abantu sibasanyufu bagamba bannaye abantu batukubirako erere nga naye tebalina kyakukola. Mayiga talina maanyi wano galeeta poliisi kutukwata. Mayiga aswadde nnyo ate Mayiga ekitiibwa kigenze era Mayiga amagezi gemuwa aveeyo agambe Ssaabasajja abantu bwe tebanjagala ndesigninga kuba wano waliwo eddembe ly'okwekalakaasa mu ddembe kati talina kyasobola kutukolera era mpozi atandike nga kwekweka bwekwesi naye nga teyeekwese ne tutegeera waali tugenda kumunoonyawo mu nsi ezirimu amateeka tujja kumunoonyawo. Mwebale kubeerako mwebali ddala mweraba Ssaabasajja awangaale. Bye.